chama ni kumalisha kumrequest. Kakata akumalize n'abantu babiri. Is Honorable Museveni, out of his experience, that he forgives. We don't have a Museveni in the government. Barbara kujoka kumalira wodda. Said go back to his home and rot. What have I done to you? Okay. She finishes our businesses. Why don't you come operate and tell me? Deal more business in my interest. Going not get a woman, you know that is bad. Okay. No job programs and Adivisa, I tell programs Adivisa, but sit there. I was saying about what you was. What if I use? I don't know if I media. I never see Jaco. Another force in the Lakin. They work in clusters. Okay. That's in the Gamba, going to flat Najina, again the test. But no, they are. When I'm saying I don't work as a guru. Or take a guru, but I can become the second of guru. One man army. So you not coming by Yoga Kada. 5 billion. Taco Kataga, bear, Kataga, in the recordings. In the show, about Vedas. Professor Abubakar, who trained the Shabaka, Swedish Bagalamo. Become a street, no go and do one okay. Now you suggest you know just to bump tape. But with the Academy saying nothing. It's such a royals. You check Tamakas watching the Musokola. Get back. Antibagami, in a business here, they are reactivated and you also call him. Have no problem. Touch with my management to bait my one thing I was not quite a near the Gulumuporote. You might be a fata. I don't be after be a fatam kabu way. I think you said 0. The fata Mukaro Bongo. The Malakunda. Gagati. I couple of you on purpose. Yes, my teaching. That's why this man is declining. Haven't you ever taken into a fair what you say? Moving to Chabula Banga. Bang you drink a 1 million people. I was someone. What do you do? Uganda. What do you go and the war? I tell you Nafuka. What do you? And what's in the Sabbath do? Talk me at your bang you do. You didn't go for 50. Natange koke kulimanga ni munyumba hii. Omukazi kasitomu fulumya gate. Yakufuma obibulira. Niyo yo mufulumiza. Panko bamuje ngali ngaka hehe. Kati bamazomu kwata bamufumbula n'enyuma. Ebyo bintu abifemu. Yawedde bamufungula enyuma ngati wali afu. Wacha leki bana yega ya. Debi jogo. Tena milioni y'abantu. Togamba nga ffe tugamba mubani nti kuba oluggi lwange nkubalula essasi kuba oluga weeruli naye bw'oligamba abantu nti oyina emmundu nga togiyina bajja nabasooka kati tejja okunkwata ewange baba bakomando waayi nze ennyumba yange yonna negeeti zonna ziri munda mulimu acidi nkiwakuyiyiwe nafumuka olumu natta embwa yange embwa yalaba ensenene nga tezimanyi nejja ku ddirisa lyange nze nsula mukabbuli sisula kusamuki mukabbuli lwaki ekitanda bakubisa ti nze nasima kabbuli yange mwensula bwemala emikolo gy'ekiro nzira mukabbuli yange besasi kabbuli ezo gyobusatigati ndi mukabbuli amasima kabbuli mu kiseera ate nina ekiraakali kyange kyez'ebitulu takoma weeno tekunjukya afumeiwe naye kyembwa yange nenuma nnyo kozesa era byensimbi zigwa ku disability kakati ate nayo nejja naye okola muzira kyalumba essalambu ekiseera naye olupiira luli straight eri tadde eno tulimba bantu era bano mmere bano baba mwantuka budusite wina nandawe yazaale tuli budda kumala ebyo mubefuga ati kyenkubuulira tinagamba Lieutenant General. Yes, wagamba General Lieutenant General yali mu RPA. Yali akava Tanzania nga w'amaanyi abantu n'ekiramu. Is married to Kiraman's sister. Abadde comfortable mwene ala mu UPDF.
yasomako n'ebitundu n'abeera mulokole nnyo muyibo beerimba okubeera omulokole ekikukolera iki show you what religion nti amwe Catholic yes naye yafunamu emirembe he survived 3 ambushes from Congo staged by ADF ADF hadi kubolezi were not staged by ADF are you sure baina nakugamba nti bakubesomero ekichwa waliwo division commanders meeting yali aze Kampala tewaliyo twayisiiwo ye gwe bakuba akatego ekituuku wakapabula tugo tumusebe Museveni yamuwadde okubeera ogenda ebweru sente zomutwala aziyina eziriwo abamukpa balina baganda baabwe beyatta nga alimu RPA yemmawo bomana abasaakiriza tebakolaki that's why for me I was survived amkuba aliomu nasoka kumkuba kikumi bande ne bamuga musajja mulemu must come on his knees me to come on my knees nga n'ekika kyange mu baganda tekiprostrate nga wakaba a monkey kiran does a monkey that do members of the monkey kiran prostrate before the kaba no atechabe nasigala kufukamira nnyo uyu mfukamira kubanga ali bedridden amagulu tegakola neyaŋŋamba ekigambo naŋŋamba era banaleeta sente zange ajja kusanyuka nga tanna amagulu gankugala singa tegagenda wa mukama wawo obyo singa malamu very painful very painful kakati independence yamu amefuka naye kino tekisinga obukulu ekiriwo ekyammawo a minister to tell the president aweyo obusi akyogera yekka abantu bangi have you detected health failures in Museveni lwaki minister ali mu government nabano babadde eri yantondere boogera omusajja aweyo what if Museveni dies now? That's a stupidity. Why? What if I die now? I have a family structure. If I die interstate without a will, the administrator general, my family members, move in. We bali chitufu. Abana kiringo kugana. Naye mirundi bw'ofaani ani alikusikira okaira mu DNA. Abakuga nti abaana babalezi si babo. Kyabategeeza. Kakati we have an elaborate structure in the case of Museveni of the incapacitated. The constitution states clearly that the vice president takes off for 90 days. Mwinene muvayo mugoliki. Oba avuganya kubanga the vice president we have is not a vice president or to do it. See Gachagua owe Kenya. No. Era Ruto yamuwadde kuba atya. Ruto bamugamba nti bagenda kulwanagana nga bwe balwanagana. Kyobola bamuwaddira right. But where you have a running mate like in America, toyinza kugamba the vice president does not overshadow his boss. Okay. Jakuwa jokola. This woman ta overshadowing a Biden. Museveni atanna gwa kigo ku mukolo. And these are physical relatives. Mutubulie weaknesses Museveni zalina. Health problems. Abagamba nti sewa yakwa Biden yagwekyo. Is it a concern of the Americans? Anonya second term ku myaka 89. Mutubulize. Tumwekwikanya ntonde. Mutubulize. What if for Museveni? I'm also young, but I can die. Yes, mutubulize. What does Museveni suffer from? Okay. But even if he is suffering, the constitution, whether they like it or not, is clear. What they are saying to the vice president cannot even manage 90 days. Chibategeeza. Oh. Okay. Akakati kwewo. Onagamba nti ono tasobola. Era nagamba second ne mugamba. Why do you go to Lubaga to be abused? Nga gundi yakibisobolwanga the rate. Museveni atulako omusika. Kitegeeza ne mugamba nti Lwanga omusika waali. Omuntu mwagala omutukala naye omusika ye second. He's a vice president. Yes, omusika wa Museveni. Yayo chikwa. Nabuuza omugenzi Lwanga
can you tell me the next pope? As long as they are cardinals, the pope is there. Kubanga ava mu cardinals. The constitution is clear. Oba mwagala mujerega yeba kuganje kati haliya jantinzi. This is the one but this is the what? The one. Only a vice president. Yes. Era bino byanabanye balwana nabyo byaliwo. Kintu musoke nebidandi bali babaze. Nti who is the prime minister is in head of government business. Vice president as we are meeting in parliament nabagamba what is not clear. The president is clear, the vice president is clear, the vice president katika ngoboro. Lwachi muganti next in line, third in line. Ate wabula batia bwacho. Labish. Ekyokubiri bwogamba nti mawo agantu tuule era tiyasoma byabufuzi. Why? Tulina gavumenti nnya. Zijja. Idi Amin erimu comradeship. Yobate erimu comradeship. Nene ekolera mu kila stars. But we have 3 types or 4 types of government. Okay. The ordinary government like this. Tiyo eri ku president yalondebwa nebamwa gundi term mandate ya myaka emeka. Etaano. It is provided for if you cannot complete the 5-year mandate, the vice president takes over for 90 days and organizes fresh elections because it's not a vice president continuity. That's one. Current government of national unity. But you will get a government of national unity is created in a case the current government cannot solve the political crisis in the country. Do we have a crisis in the country? Bamauti baliko. Buriya yogera kasiya we balaba abogera kasiya mu meeting za. Mzee Tamale. Isn't do we have a crisis? Mzee Tamale, wavuma abantu. Ebubi bwengusi. You see, obuli bwengusi. Let me give you an example. Is it a crisis? It's a political crisis. Hey. Crisis kitegeeza anarchy. Okay. Ng'omukulembeze aliko tekyasobola kukwata ggwanga. Era tukugamba nti a country to be called a country must be able to control its territory. In ours, if it fails, UN comes in. Other forces come in. Bache basajira ku Museveni kwa tekimanyi. Museveni kono yalwana nyengulwe. Avoiding gold barracks detachment. Ensonga eri bali ba percent z'amazzi. Nga Museveni mwasubira olusango waliwo n'abaleteeka lya kawada lisibwa basirikale bobafu until Museveni alina okuta ekikolako yaleeta kanumwaka mubalire amagye agali mu gavumenti kanumwaka obuta saidi kanumwaka tukawuntedde bamulema yakomawo namugasisiwo omusajja yajja okukyalya muganda we mu lubiri milisia enkyayambala uniform y'amagye n'afuukawa. So the president kyeyakola yaleeta kumbati helicopters ate nazo nezivaamu obuzibu natwala muyizi ekyakola kazizikuba bomu agundi basaasaana nebatandika okutambula mu units we yakugamba era mawe yagamba Museveni yeekwasa bush mu northern Uganda ku lutalo kati luwedde. Museveni ayagala okuteesa nekkono yayita mawe n'adda ku saidi mawe yalibadde ku saidi yazo to deny kono good leaders. Naye afene mugozi jeno mugozi emirugabo bwe yalandinga egalamba ebiwandiiko byejjayo baminisita bawandikira ku nibalu sebo bwejja nderabiranga bo bamanyi ate awulirire chief justice kam chief justice yali lawyer w'abayekera. This is chief justice Mr. Gabawandikira. Era bwe yali lawyer w'abayekera kwe kumuwa Minister International Relations. Giyava. Nze owunyendo mbadde mumanyi nnyo fulo omugunda yammanyi
akuga nti eri mulandi nga sekretary wa land board nampaako netta anjosa aliwo anja kuwaziza mbadde ne sente okuva mu bulamu bwange bwonna kakati kyenkugamba government of national unity means the current government has failed to control the territory and as a result it brings in n'abalala ebeera transition nti courage European gundi eyo courage in Italy but Scott had to give away ne baleeta omusajja omukadde Professor Napoleano wa myaka 94 n'abatereza economy do we have ngamawa tudde mu tuyogule nabana bekwekera ntonde do we have conditions for a government of national unity? In my opinion, it's not today. Can the different government in that coalition government? Na yeye kusomesa nyewe yobufuzi time yange kati ninane atamuli akusimu erasomesa bya mwenjaga lukufu okuva ku machangu fu kuba ali akubira simu bakwita musetaje bakwita real meeting notino bwalo buto nekayingira ngabo banna abakoba bali bansanga ndi musajja mukulu ndi wamu nayingira nayemeza mpaka somenya nite obunganyimize ki yamwe nondima lemire nabo siyasula bibiziramu tindi mu new vision kana kabana nikojona nonganyimize n'omuntu wange lwakisitula wange nekolera ebyange ebirala musomesa abantu amusibiri nesomeseza abantu ate muwanga nakimugamba bali tukikoze muwanga oyo muwanga gundi kivungi n'omugenzi kyanjo twalinamu naani omulala nembaga tukola ekintu kyabayigirizi nga basasula tujja nitudibeti bulungi nnyo kisobokera ddala bapulezidenti b'Amerika bonna bwe bawummula speeches kituufu mubawasi dole emitwalo 5 jangu tukolere speech mu university I can do this nenga sijogeddwe wana butooko kakati nkubuulira ti government ekowalusha ebeerawo if one party does not get enough seats to form a government. It happens in parliamentary system between a presidential. Ekitegeeza Museveni tiyeta babaka bangi. Museveni bw'abanga akalulu akakoba president akawangudde nga parliament agifunye tugiyita hanging parliament. Hanging parliament kitegeeza nti wawuliddwawo ekibiina ekikoze eki bw'ayitayo abantu nga yawangudde nga presidential system eri mu Israel n'ayitayo abantu eyo gavumenti tugiyita the government cohabitation nti omukazi azze n'akola ki muyinza okuba nga mu America nga oba mu mawanga amalala gali makyuka Obama bwe yajja mu buyinza yali agala kujjayo magye kubanga Bush deployed heavily the economy is affected to one time America yalina amagye emitwalo 10 mu Iraq Rumsfeld Secretary of Defense yenga alowooza mukulu the Obama administration asked the Republicans okubalekera Minister of Defense Gates nga wa Republican kuba bakola kugaba amawanga mu Nicaragua ba president bamujjako oteka Amerika babatekako president oteka yakomawo babatekako president osangala ndidda ng'omujoza akudde mu gavumenti ndikomawo ampalanira ddala okusanyawo famire yange kakati otega bamukuba akadde naye amagye gaali gabayekeranga ga Museveni nga Sale yamekamanda babasaba ku lw'obulungi bwa Nicaragua Sale asigalewo nga ye muganda waabwe adumira amagye bakola winga gundi kakati gavumenti ekuwalisha kati Museveni yaleeta ekipya kiriwa bamawe kye batamanyi tekiriwa Museveni takolera kuwalisha ne gavumenti it is a broad-based government broad-based government n'abadp yabaleeta mu gavumenti nga tebakimanyi a broad-based government is not negotiated esi yakunafuya abantu eyo akuleetanga indivi bekikamya n'amuvumu bekikamya ekimuyambye okubeera mu gavumenti mawuti kisobola mubeezaamu bekikamya abaana balina batuli omu sajenti tuli omu yali haliwerovu ebamugoba mu magye natandika okuvuma Katumba Wamala ekanat
jeno kati mbamana tasobola kufuga kuwangana naye yesi yalisobola kano oyo bamugula n'ennyumba miliyoni 7 kakati gwe mawe ekiyisaamu betikame gwe tukisobola asanze Museveni edamirembe saba ng'omukazi eyagenda kwa Yesu n'amusaba ekikulukuto n'agala nange kusaba fede kati kyakyajogera kalyoli yagenze kooki kale bala kuleme singa teyabadde fasidi yajjawo ebifaananyi bya muhoozi nya kujjawo ebifaananyi bya muhoozi esinati paleteko singa alabirimu ebyamunne yakuwuuni so kakati coalition government means Museveni akulitanga muntu coalition government is negotiated if we agree and share government jobs owafe bwe tumusanga nga is wanting era ffe tuleeta kakati mawe ali mu government ati yenkubuulira is it a coalition government is it a broad-based government does he have guarantees nze natulya Museveni bwenti mawe olwamala okulayira bwati n'ayagala amumanyire Museveni yegire bwati oli mulala mawe mulala mukirize kuwakali tugende ku mefuga aga Uganda amefuga kambawulize okukyusa omwana kambawulize okulabirako ekiramu mass communicator obufumbo obutali mu baana tebakuza myaka 5 bakibagakuza nenga emiyo obufumbo yaraki yakuzala baana kati mwete mwina kimulinda mwefu mwobwamwe amefuga agammwe gakukuza myaka tuli bufumbo tali mu mwana era nze nabagamba babatwalize mbate omutima babasenye akagundi ako kabebi singa kafuukadde omusajja oba temwagala traditional gundi zaabwe kaalifunye omusajja atudde ku nnyumba ye nga musajja atulukusayina n'abazzukulu kano kakona kabebi ka Uganda bakyakasitudde kabebi Uganda kiri awo era bwe kiri bwerisitagana nti why I don't blame you much Pakistan ku myaka 5 yali ina nuclear Pakistan amanga ku myaka 5 baba powerful kubanga tetujja kudemu developing ebweru hapana nti Bungereza eri mu myaka nga 10 n'okusoba as a country France bwete ebaddewo naye tulya Egypt eyogerwako mu Bible nti Yesu bamutwalawo Farao eyinaki Egypt so kakati twafuna omukisa mubi tulina kyetuyita mixed opportunity nti Uganda abazungu tebagitwalanga to settle there bagibala nti abantu bano balala especially the Baganda crisis after crisis the bazungu bafuga emyaka 5 tebalaba correct why they assured security ng'omuntu afa ku kyalo poliisi neganti biki waliwo omusajja nga bamwita Lupoti yali muserikale wa poliisi basaidi alinga magambo okuva lwe yagitibwa kyali madazi naki muzzukulu wabiddongo wabudongo eryadumira amagye gakabalega si muntu wakwe Museveni bwolaba akupiikiriza tulowooza tamaze kutegeera isoli kubaka Lupoti yajjanga ku kyalo nga baseeko omuntu n'afuwa emindi naye nga amanya amagezi gyagajja the colonial government abaminsani baali bamaze okugamba abakatuliki nti esakalamento erisinga obukulu ya penitensia faaza byomubuulira omanyi yaba mukabukise gwe noveni yabakolaki abakulaba kuba yali mu dakanezi tuwassa omuntu mwana wange mwamusenani yawandiika omulambo mwagutaddewa kale genda osomesa pule 10 ne Bikira Maria 10 oddeyo eka
wejjusiriza n'akubira poliisi. They were working together. Ninga mbukatuli chibakuwa ndiyo sakala mete ya penitensia ne kabaka yasanga mukazi gwe nga okwejusa yatafaza teyayogera. This was the security network. Aba police abali tayali nga balina ka pension ke baba waayo ne basigala ku kyalo ngakyakola undercover. Yes, naye ubona abali mu babba kakati akomuna akabawa bati amajega gamundi mobilizing singa bali mu kyalo ba security they reported back kubanga babeera assimilated mu society. Kati Robert we yamala ng'okufuna mu bannaddiini information ng'ajja ku kyalo kakuŋŋaanya ekyalo kyonna arrest that one and that one. Kakati bane bagamba Robert yayogeza omutwe ogumufu. Even in Angola it was there because of the efficiency of the colonial police and investigations. Abanyangola balowoozanga ti omuzungu ayogeza omutwe ogumufu. Everybody was arrested. Yeko alabako ku tenda. Tenda yalinga ki kyali kimotoka nga kigazi muzimpe nkoni enene ganaaganene nga kirimu butimba bweki. Tenda nga yaze ku kyalo. Tenda yafa Masaka ng'eraga Kiwangala n'ekyama ewaffe Kalagala waliwo ebirabo by'omwenge 40. Nalaba abatamiivu bwe badduka nga n'emyaka ng'egi bagwa ebigo era nze nasigala mu luguudo. Omuzungu n'ayimirira n'abuuza gwe yali naye assistant gwe mwana gwobeera nti wa mirundi taata we yange. The man went to my father. N'amugamba nti oyo omwana wajja kuba mugezi abantu bonna baddusaasiga tunziruka eki naye tenda ng'evuma bwezi bakuntumye mumafuta ge bakekete nina akabangalize nasanze ku ggala nemagamba nti bazizikani kati balumika mu mafuta nebabuuza kati bano bonna abali ku kabangali bano amafuta gammeka agali mutwala 10 alutwala kati abayinza batya okukola bakuntumye eri emmotoka yali intimidative sona agenda akabangali ya polisi ng'awema abantu. Tenda baziyitanga tenda nkambwe embitirivu. Abazungu ne baleeta gundi ku cash crops abantu batandika okulima ne baleeta education ku Bafuge ensi. Kakati batuuka ku independence balekawo nezizaabo ku independence. The African leaders like Obote basala amagezi batya capitalism because capitalism had evolved in Europe for 100 years. Bano ba leaders aba independence banyerere bani ebagamba no tuleka agriculture intact. Why? Most of our people illiterates are in agriculture. Tebaleeta modernizing bano mu Africa. But did not touch on agriculture. They deferred with management overwrought. Management kayasanga all reserves. N'agamba nti twongeze ebbeeyi y'emmwanyi emasaka bwabeeragago byese mu pichipicho. Obote n'amubuuza we are dealing with reserves. These are exhaustive reserves. Leka abantu bulangirizi bbeeyi starting with midnight. Nebateekawo coffee marketing bano ne bajja tufunye amakampani ag'abakasingono sosule mwanyi akolaki basudemu biliyoni 3 mu bapireti. The Obotes. Two, what did the Obote do? Bagamba, instead of, we don't have capitalists, we don't have people who lend us money. What do we do? Nti, tugule mu makampuni g'abamadivani emigabo 5 basigazana mu mwenda. Their mistake was babaka ba parliament be batwale to supervise bamadivani bafuuka babasinira tuyina wano gyagaliyo yagenda mbadivani nga member parliament yafuuka manager wa nada kusaidia. That's what failed the Obote system. Ekyokusatu, once they avoided a capitalism to face capitalism head on, batandika okukola statement buli bukulembeze bwa Africa n'aliya socialism and move to the east, common man's charter, go on Marxism
because they fear wabeerawo ekintu eki kimukkiriziganyako nti bayogeranga ku multi-party. Gundi yagamba waliwo ebintu batukyabiramu. Gundi yagamba eyali president wa America yasooka yagamba nti I wouldn't have accepted the multi-party. It is the only ideal system. Twagimala mu movement luddawo wonna era twakkiriza lwendinza akuwa mu multi-party. Ekintu ensi zakikola dda kakati wati weyakutudde ekyokusatu ekirimu important ku boni yamu independence nti tetwalina basettlers. Kenya wali basettlers, South Africa wali basettlers bazimba economy for the bazungu themselves. Yaffe eriko ki? Anti abazungu bezimbira after First World War. Abazungu abali e Kenya, abazungu abali e South Africa bakitegeera nti ewo disrupt the services of goods. Bye baagala emigaati biki bata biki ne bazimba. Kyobola nti yo Kenya eyina basettlers eyina a better economy than wali waffe. Nti abazungu bajja wano ne bagabanya ettaka lino mayanja baalyana nabo, but what failed them ng'omuganda takola bupakasi takola wa munne. As a result they divided this babagabiranga square miles 8 ani azirina kati abantu ne basengamu. Omuganda tasobola kukkiriza kufuuka mupakasi wo. Babawa bibanja, ekibanja omanyi kyekitegeeza ekibanja kiribanja gwe nekibanja omwana wo nekibanja omuzzukulu kuba ebyokwegula Museveni yabireese naye ekibanja kitegeeza ti ojja kuwa busuulu n'abaana bo baweeki era omusajja bwe yabalanga okusasula omusolo ne busuulu ali seefu ku kibanja kye. Kakati gano agabbi bwe gazze ganagetagagetagopose gakugamba manye akasajja ako gye naye babukedde basajja kamogo obadde omumanya akuleta afunye haki eyokuna afunye obusajja bwabukidde ate kasebo akafaanagana kano kafaanagana kali akasooka akankuba okunyono bagambye nti kaboga alina emisango 8 egyokugeta eyabatwaliranga mwiriko obusajja teguyina nsonyi obwo nti waliwo kyendeka kituufu. Kakati bano ababbi b'ettaka be kye bakola bali bwe bati nti omusajja alina ekibanja kye kyali kameka 5 bamugamba leetako 2 have we valued the amount of money we are going to pay? Enkola etuufu Mzee Tamale yogerako otuufu. Kakati osanga nga mu Wakiso yiika emu eri ku miliyoni 2. Kakati atuteeka zo 2 ze watereka miliyoni 8 namba. Kyembuuza nti yakwata yiika 5 n'azigabizaamu abaana be y'omubanjiriza. Are you punishing me because nze nakuma yiika zange 5? Kyekugira emundu. That is what nti bano bagenda okujja basanga obutalina free marketing board. Waliwo nti marketing board yabikolawo bonga bali abasajja bategedde these capitalists bajja kubba abantu bwerangirira bbeeyi yaki ya mwanyi era obuti bwe yasomanga budget starting with midnight ayongezezaki ab'emmengo be kye baakolanga nga badya pamba ne bamugula bagaga obufere bwaliwo nga badya pamba ne bamugula ne baleka balangirira ebbeeyi empya. Ebbeeyi empya ekola mugundi wabwe omuganda naddayo n'entwe ye naddayo n'alima ku bbeeyi empya kozigana ab'emmengo bamulangirira. This is why ndi bonna bonna bujagala namba 8 gwali muyimiriddeko kusunsula mu mani. Era mu katabo kange bwe nali nkola interview ne Sale abazungu bateekawo Uganda company bategeera ekonomi bali baze kusuubula ne bateekawo Uganda company. Sale yaŋŋamba which is true nti Bakuli erinnya Bakuli liva mu Jeno Bakale yali ataddewo amasitowa ga pamba. Imagine ejeno nga bamuleesa aguleki pamba. Yes, Bishop Balo yajja n'asikoleza pamba sina Bible. Bali abasajja baali babaze government must trade bali batemeja kukkiriza matwale gaabwe
ku depleting sente z'Ebungereza. Abantu b'Ebungereza bali bajaga mugaggale. Kituufu. What they did is secure security. Kyobola Uganda erina n'okusinga Kenya. Olw'obujagalalo bw'Abaganda bwe baakolanga buli kaseera abazungu ne bagaliroketi. Uganda yakomanga Naivasha. Amini yabikira yimengako ne baagala okulwana ne Kenya. Ne batulimba mbw abatulukana n'abakalamojja tebayita kubeera mu ggwanga lyerimu. Uganda ne bagitemamu. Kakati as we speak today, Uganda terina ke yasigaza. Uganda leero. East African Railway bagikola nti processed goods waliwo industries sitima yingi processed goods fe wano nga tebakolawo babibwa ne batwalawa eri gye balina basettlers kakati Uganda zezezaati eringa omwana talina kyeyasikira ku kitabo ate ne tufuna kuuzi nyingi omugwanga. Why? Era kuuzi oba teyazireeta nti abajasi beediima ejjinja nga bademandinga abazungu bagende promotions and more money. Baediima mu East Africa mwonna Nyerere bonna yabagoba mu magye ga Tanzania bonna yabagobamu n'azimba ejje eddala era Nyerere yagamba bamubuuza nti mu emyaka gy'ofunidde Tanzania what embarrassing incident did you face? Naga to call in the British Army. Wano ubate yagatiti. Nagongeza emisala nagawaranksha. This is why the military became a very important factor in our politics. In politics. Bava yone amaje gafuka arbiter. Ubyofuzi byaki. Nti nobate yamini yangoba maje. Ne gundi okero lutwa ya maje. Kati amaje gafuka ki. Factor ya maje sara. That's why I tell you. Ti abatukanga tuwaliwo virtue. Let me tell you. If there is a virtue and Museveni died, I take Kenya bachitekawo. When the Kenyatta became clocked 90 years, more than 94 years. Eyaliatone jino yali mugezi. Talinga wana nnyo okufukula okufukuzi. Yaleta etteeka mu Kenya. Wherever speculation Kenyatta has treasonable kusiba mukomera. Otukuputi order. Kasote kale kugeza kubyemyaka. Ni Kenyatta n'ajja mu public. Menasikia wantu wanasema Kenyatta mgonjwa, Kenyatta mzee. Uliza mama ngina. Naita mukazi we. Wamasi samba kyenda. N'omukazi nayogera ku public rally. Osamba kyenda. Speculating on the president. Okuba ba investors oleta instability. Anjengo li close naye ate tusobola bimugamba. Mama obetaaga kusiba. Why do you speculate on the present age? What is lacking? Faith. The army can come in if ubona omukazi temumukkiriza. The party can come in. Na neyo party mwaji tamugamfu. Ate ffe tuzina buzibu. Lwaki? Ffe abasandi by generator ani asooka okumanya Temusobola yasirise. Ffe abasandi by generator ekyo kinnyini kyekyatute ono munnaffe ye takimanyi kyawagira ffe. Ekyo kinnyini muganda wange kyekyatuteekesawo stand by generator. Era tetukkiriza agikwatako waya. Tukikola mu waya. Waliwo kana akasajja akabba embaawo ettulu. Kaseera ku service. N'akayimirira. Mutereemu ngo okiddango mukasajja guno bala nkuzikiriza. Kati ffe aba stand by generator. Mugi service nyo mukaseera. Ono munnaffe yetamanyi. Kyate awagira ffe directive. Nti ffe tulina oba ebyombo byonna tebikola. Naye ffe tulina ki? Stand by generator. Okay. Olusikireno nekolera. Kwega ffe twabyetegekera dda. Bintu twabyetegekera dda. Kale kangubuulire nti lack of political knowledge is creating a trouble. Okay. There is no minister who can speculate because you sit in cabinet. You have time to talk to this man. Yes. Tell him very close na Museveni. Asobola kujja mu public y'antonde. Nagati what if ngasirise kati. Ngotomanyi process. Abagambe gwe tugomba bwerawo.
So I'm going to start an education school where people can come in the evening. Ninja kufuna nebananga abalala. Kubemba kireta kyaliyo political science. Bine ebintu byogera bine kibitegeeza. Nti oyo haji. Okuti haji tugenda okujjako abataxi. Naye haji era gundi oyo yayamba nnyo Nadduli ogenda emaka. Omugenzi Kyanjo. Yagamba Nadduli wagenda ddi emaka. Kyanjo n'agamba teri musiramu yeerabira olunaku lwe yakola Nadduli yagendera. Yali tagenda agayina popularity muyitaani Haji. But otherwise bw'oga nti Namwandu kitegeeza bba yafa. Bw'oga nti mulekwa kitegeeza bakadde be baakola ki. Omu ku bo yafa bombi baafa. Kakati wansi ng'oli close relative wa Museveni n'otandika nawe okirayizinga nti what if Museveni dies today? Are you not aware? Ate tewali annyonnyola. Tell our answer. Mujja kufiirwa nnyo naye munjoze nnyo. Munjoze nnyo amwe ninga omwana adda ku ssomero alinda school fees. Waliwo omusajja yagenda mu muzikiti. Watuuka mu muzikiti n'asoma kutuba. Abantu bonna ne bava mu muzikiti musigalamu omusajja ogwo n'amubuuza bonna bagenza okwijjako. Kiki ekyamagezi ennyo ekikusiibye wano? Yamugaa nti obadde oyimiridde ku musaalo gwange nga kiri bwe nkugamba kuvaako naye toyina ekyamagezi. Kakati nze ayimiridde ku musaalo gwange yakyansibye mu muzikiti amureddeko kalakala. Nze ayimiridde ku musaalo gwange agaana ssente zange nawe yansibye. Otherwise, I have been exonerated on all accounts. Sivumangako first aid bamugane go really Sibangako sina kyenali nkoze. Why do I miss this chance? I'm so energetic. Yeah. Yes. I want to be in the government. Wabo balowooza mbajja kutwala amagye bajja kukola ki bankube essasi. I'm still a senior citizen who is entitled to security. Mzee Tamu yatumalize n'ensonga eyo. President Mubigere yasibenye ku nsonga ya politics of identity. Tuva ku byobufuzi batunira tribe, tunya n'eddiini. Ebyo tulina very practical mu government yetu. Tribalism, African politics rotates around ethnicity. Yes. African politics. It rotates around ethnicity. Okay. You explain. I always say, anti era bali mu meeting eri antonde. Ne bagamba nti abantu 200 abali mu State House bakabiremu. Bo bennyini nga batunda. Beyogerera. Okay. Ne bagamba nti mulimu ebitongole ebitakyasobola kusanga mwatali kwakabiremu. Bo bennyini. Ne bagamba nti baliwo n'abaogera olunyankole olulimu oluyimu. Abo Museveni takalabanga bakatamya ekyangambe nkamu. His group. But I say, if this government is tribalistic, but general never will demo Majaba Kabirem. Kubanga Kuba Nti family ina bakatuli kyoka basiramu bokka. Omusajja n'akuga nti ono muganda wange. I'm a Catholic. Haji Sega Wazaraham is a Muslim. Yeah. Closely related. A get family of the Limuch. Dini Muyoka. But Gondi, the Kugam, Sereko, Manawa Maninas, Muchi. Musida. Yes. Which means a family of the Limuch. Dini. Kakati and if you see generals retiring from different nationalities, Kitegeza, tribalism tell you. People resorted to tribalism. Fabasamu tetulimu, Fabakatuli tetulimu, Fabagana Ngaya yagalo kolaji. Ngaya kumtekemu. Kango was nakugamba ko nti mukulu wange yafuna accident. Nemo damage. Itwagende mulaga wali wakyaliyo kapwa. Gona atuga nti the expert mu bintu ebyo bamuyita Dr. Obote. Dr. Obote treated my brother very well. Tata waffe wajja mulaba. N'ambuuza nti dokita kyakujjanjaba.
namuganda Dr. Simuganda wa Kabwenkene. Kati ebyo bya kikadde. Niba no Museveni okitegere abantu b'eryantonde biba byoyogerera. Omusajja ali mu kyalo. Tribalism wagisanga wa mu Revenue Authority. Abagenda mu Revenue Authority be basanga tribalism. And how many? A few. But mu Revenue Authority mu tribalism. Awunyanuka. Kakati ani agenda. I've never entered the Uganda Revenue Authority office. I only hear. Bona mulimi bali kusakati tebetwalukira mu luzungu. Kati omusajja ow'omu kyalo atuna kanisa apakalagala. Chairman we gwamanyi wakuki. Wakukyalo. Okujjako nga agenze ku police. And when you have problems, let me tell you. Abantu bano batukoze bubi kuba bagala kusula government. Yeah, now. Beba be inside the population as if when they come to power they change. Let me tell you. No. Tribalism goyogera. Tribalism simukirizamu. I worked in sales house for 14 years. Nalabanga ababona. Nenda babaganze nagezi wa muzeyi n'nyongeza sente. Ninga wabona. Ninga tribalism. Basi ngabafambika byanjawulo. Nyamba sita abachi. Tribalism ninga wabona. To me tribalism is not an issue. Service delivery. Bwebali tegeera abasajja bano nti you need people who can actually defend you. Nga tajogeddwa talibika mujoza kumunyalamu kijja kutambula. Comradeship. It's comradeship. It doesn't matter. Oluganda nino bw'oyagala bizinesi yo mirundi yagende gwokole bizinesi yo abaana be babonerwa bizinesi yo. Are you building a state? Are you helping the government? Okay. So it's not tribalism. I get your point. Yes, it's not. Government bujozi. Their biggest challenge is bujozi. The people who have raised money to give it to me to go home and settle. Who have recognized my contribution? Have they begun? Yes. Boba together. Tibina bujozi. Waliwoka group kama joza kaina kamanda wako. Kikajoga abantu. Otherwise, not tribalism. Not tribalism. There's no tribalism in Uganda. Tribalism are never could take up Kuchikunga, but sent the down Serena. Kada said he gets a salad. Muslim Mayumba was salad. Mayumba can Muslim to work a salad. Hunting the dog of politics. Hunting the dog. Never tell you about Dava, we knew the Mujita. Never was you. Talking to Baba and Uncle Baba back at Mataka with any are they happy? Banja above. Yes. Banjing. So whoever Gundi peddles this tribalism issues wrong. Even the president is wrong. He encourages it. Don't mention it. But we are talking about Katokebere. About the government is my PDM. Bakavillage. Well, this is not a young. It's our kind of sentence to say. Now for the center of Ghana, Ramas and the Gagano was is he an import from to you? Churches here, woman, Yamana, Homosoka, Katia, Silicum, Banner for Atakam, Banner for it. I just put us a couple of years. Is he an import? That's Muganda. Abagaba to Mutakabachi. A chapa. What woman younger yafuna chapa cheta mu Rwanda mu kumulende. Aguleme. Ebi apa bibatunda nyabe babuza. Fichitafu ya kulikira yika rusango mu kabale tupunda ngakone. Bali ko tugobe ko kucha. Timina bila nyenya. Uchi. Ate petufunda. Kubanga ino okumanya. Nti abami bedda bali bwebati. Abami bedda mu Buganda twalina abami ba Kabaka ab'omusaala n'omwami nannyini kyalo ye nga yeepulayizinga ku ki kubeera na kyalo era nga kasooli envujjo bagireeti enswa zikutte azireeti nesenini ayisija omwenge amuleetera ewaffe waaliyo oda nga buli aleeta omwenge amala gunywaku waayi. It happened in Daiga, Abanyolonga Beruanago, Baliwalese, a Kitachom, which is more. When you want Gamba Chinwakona Duko.
era tewaliwo omukaba omuyita Jjuuko kuba Jjuuko erinnya Collins Jjuuko oba omumanyi yali mawulire tozaka kati yagavaamu maama we yajja kitawe baali bamuyita Tanansi maama we najja nga Tanansi amuwadde ekita ky'omwana naye tumugamba ogunywako naganze sinywe twayiwa omuyiwa omuwala era omulenzi namujja lwasitabonenensi nze banefugira bwefugiza waliwo gwe bayita Felix Felix mwana wa Mwanyera naye yanefugira nantwalako nemukomera jjajjawo Felix nanti mweriva yasanga ng'embwa eri omutwe ogw'ente nga musajja muwulu yagoba embwa mayiro 7 nagikwata okugulu nagikomyawo bembazi ku mutwe kumutwe abo be nayagalanga bakitwambaali mayiro 7. So there's no tribalism. Bana abasajja kakati kangoboli bana abasawo abagamba nti baawa nti abe kasawo mujje wano abengalunkalu mujje wano. Do they choose a tribe? They choose money. True. Once the country is commercialized, tribalism tabeerawo. Mumulowooza nti abazungu tebabiina nti ono Scottish ono Irish tebabiina nti Scottish ne bwe ambassador wa Scotland wa Bungereza ayambala skati babiina nabo kituufu. But because of commercialization and the integration, fe tugenda tutulaba point emu ezibalirako nti ye yardstick. What about people are comfortable with their married wives who don't come from the same tribe? Nabo tubakonda emingire. Yes. Ajogoba abantu mutaka Muganda yatunda ekyamu. Mzee Tamale ngotumalize ensonga y'ettaka. Wawe teekere mu kukusibwa idea. Kino ky'abantu kireetebwa ekitembe ntebe gavumenti ebeerenga ekisupporting ati ettaka nalifuuke public land. Babatta. Ensi kigezeeko. Naye oba abasajja bano babeerawa njagala okusomesa nga nenafferedo. Ate temunyima sente zange nti agenze kutabuka twabagambwe tetubu. You want to educate people. Nti bino byonna bya 1978 oba 77. I mean abolished my land. For 75. I mean decree. Nti buli omu akola eki Abaganda basigala bakaaya. That's their tradition. Mmwe eno government ekyalina kyeyisaamu. You are looking for crisis. This government ekyalina ekintu kyesobola kuyisaamu abantu ne bakikkiriza. Like when I say ti ono omuwala Nassali is out of touch with the government policy. Maybe he was not informed. Since this government is burdened, is offloading some burden. Nze ne bwoga nti amasomero gonna era gatandika dda. Amasomero ga government gayisa abaana. Performance yabo. Itimuli. Why don't you, instead of telling somebody, totwala buki, totwala ebyamusomero babikolayo. Omwana ayinza okusoma nga talidde. Mutwale entanda. Ye president yaganti mutwale entanda. Abalidde abali ekikuwa ekimu chapati n'ekyayi kati batwale entanda ki. Omusajja mumulabala abaana ab'okubutale abo amaka agamu gayimiriddewo ku muwogo omwoki manya lumondo biki kubanyimirako ekyali kati pulezidenti yaganti mutwale entanda eriwa entanda amawulu gasigala leftovers nga tulye tegasigalawo ani ayina amawulu mu nyumba ate wakyali amawulu kati. So nze pulezidenti kyemusaasirako nti abamuliko baba mutya abadde muli bangi kakati wani ayogera ayogera ebyokirikiti balikanyukakuba taito yaki anti gwe mbulya yadivayisa ajja ku leediyo n'ayogera gwe mungoli omusajja nze wenasekerera yeeteka waliwo nga ono omusajja gundi eyaleeta etteeka ly'ebisiya basali yali yeesimbyewo adivayisa wa Museveni n'agenda akolera baswaliro kakati gwe olowooza singa ne taito erimu benefits yali kikoze advise omulamba yakolera opposition
Osama ngaba mu mulamwa. Ngano tumuli bakizula taito. Abadde bakusatira bakakanya do emitwe. Bali bano okufuna emboto okufuna. Yiyo nzengetera mu amafuta. Kali go bajiku. Ejja kulemerera. Bajiku. Sigiru kichimebwa neno. So therefore eri ettaka tirikwati kwako. Ensonga y'ettake. Era abazungu batwala ettaka lye Kenya. Abakikuire baba kipande. Kali jolabe yetandika nga Kikuyu association. Nga Kikuyu balwana ettaka lyabo. Abakikuyu ne bakwata abazungu ne babazika mu ttaka. Ne batandika mawuma olwattaka. Why don't they look at this? The issue is not nti ettaka libeere nationalized. South Africa bakugamba only 10% yeyina ettaka bazungu. Kakati even if you bring wearing a buyer, wearing a seller, what happens? Kakati omuzungu tajja ditunda. Kati bano bagenda kutiisa ab'ebibanja. Gavumenti ebagambye nti ab'ebibanja ebasasule nti bagala ditwala liba lyali. Temuna ekyo bintu ebyo bannange mutuyambe kyokola banziruse kubanga ababireeta nze sifunamu ne bakuba amayumba gange mugambe sifunye mukantona kamu afukoni paka gundi kuja kongo ono tata wange nga projekiti yaje agikonkolo mbuli ekinfunye mu gavumenti ekikubya amayumba gange bwendekoledde ku Rwanda ekikubya abaana bange ekitemyo muserekereze mubadde balungi nnyo tusigala Quest TV kulekera mwana majeri nabulire bakutwala munsi koza ne mukulu naye baleeta akamaso mu nyuma tekikakwatangako na minya tunakubeerako mu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.